naye ye mwami we yagamba nti nze sikubanga ku mukazi wange niwe yaga I've never beaten my wife era n'olwaleero alayira agamba nti ebigambo ebyo Judith yabyogera kunkyayisa bantu kati Judith bannange bwe yaleka omwami we n'atandika okuseerera era n'ennyimba ze ne zikyuka ojjukira yali ayimba Yesu beera nange tandika okuyimba ndi survivor ojjukira ebyo ndi survivor simala gagenda n'ekitufu yagenda olaba kyava atuuka n'eno gy'atuuse gye tumulabye ng'afumbiddwa omusajja eyava ebukunja kubanga omusajja mumabuulirako simulinako mutawaana naye baŋŋamba nti omwami oyo wano muzibu si mutono aliko amaanyi aseesaamu aliko amaanyi bantu bonna natuulako wano of course ne maama Fiina naye nambuulira yawandiika era yatuwa obujulizi n'agamba nti ffe ba devil agent twalinga tunyiiga olw'obulamu bwa Judith Babirye era nga tunoonya engeri gye tumusuula tubali ne Bugingo wano omulabye Bugingo yagamba nti agenda kuva mukyala we kutuusa lwamu avumye mukyala we ne yeesiga akamwa kokola ki okumuyimirizaako n'avuma simanyi kikulukuto ku musaayi empeta gikutta gisudde eri atandise okugamba nti ekola endagaano simanyi empeta yagamba simanyi zambizi simanyi endagaano simanyi ebyuma bya sitaani egamba omuntu n'aseerera zali mwala yali mu kyotala wano ejjinja kati waliwo abawala abo abakyotala awo bambi nga balabika bulungi nnyo ate mu biseera ebyo nze nange ndi break dance champion of East Africa bavuuka nga bakwana abawala abo Judith tuli wamu naawe nze neetegese okuyimira ne Judith neba yakomye obaliwa tetumanyi Judith asooka ave ne mu kuyimba asooka kuteeke wansi asooka ddeyo anoonye Mukama asobole okuva mu bino byalimu survivor simanya biki emikolo si kikyamu kuyimba ku mbaga n'embaga lero yakusanyuka tewali mutawaana kuyimba mbaga it is okay naye as long as you are still a minister ayimba ku musalaba ayimba ku Yesu ayimba ku oli Okay, very good afternoon all our viewers all over the globe. Kwetuli compare the flashlight channel Uganda okubaweereza nga bulijjo. Tukomyo n'omusumba Sempa. That is my former teacher at Makerere University. Ne abasomesa tebakula ne bannanga banange nja kubanga gwe nanga busimanyi. So it's such amazing nti okwebaza omukama nti tukyali balamu. Musumba kyatenda ate kyasanyo obudde obusinga okutandika program buli kintu kyokola mu bulamu bwo n'osooka ne webaza n'ogamba mu kutonzi. Neyanziza ku kirabo kyontwadde n'okulwaliro. Musumba twebaza omukama tandike program yaffe. Kama kitange tukwebaza lwa program yaffe n'abalabi baffe abali eyo abali e Bulaaya abali mu Uganda abali mu nsi yonna. Kama tukwebaza omwaka omujja tukwebaza olunaku olwaleero nga 2222 olunaku olwa kabonero k'omwaka omwezi ogw'ebbiri nga nnaku 2 omwaka 2022 Mukama tukwebaza tusaba amaanyi agakubisaamu emirundi egy'ebiri ekiva mu kimu ne kifuuka ekyokubiri Mukama tukubiseemu tusaba amaanyi tusaba Mukama naffe ng'eggwanga okuyitibwa kwaffe kwe watuteekako ng'ensi kutuukirizibwe tukwebaza olw'ekkanisa gy'otuwadde y'amaanyi obulokozi obw'amaanyi tusaba obulokozi obutambule mu linnya Yesu Kristo mu Nazaaleeti amin nabagamba budde obusinga awatali Katonda tosobola kubaawo newe tuli kwanti n'omusumba Omukama twadde obulamu nenge ekiri mudde olunaku olwaleero mu ggwanga twebuuza abantu basanyusa oluvannyuma lw'okulaba Judith Babirye okwetonda okwenenya eri ensi yaffe n'omwami we amwenenyezza buli kimu akikoze katugezaako okwebuuza really gwolinga ataasanyuse oluvannyuma lwa Judith Babirye okwetondera munne oba muninkiniwe nze mukulaba kwange kusooka Judith Babirye mumanyi Judith asomedde wano e Makerere she was around here yajjanga mu buweereza bwange Judith atuyambye abadde muweereza wa Mukama mumanyi
n'obufumbo Bwiino omwami we tumulabye Judith tutegedde webaleka kyayi kange atereeza eddoboozi twebaza nti olw'obulamu bwa Judith. I thank God for the life of Judith Babirye. Number 2, Judith are very gifted. Talented woman. Oh my gracious me. Judith is a gifted woman of God. Egamba waliwo abantu Mukama be yafukako amafuta. Judith yafukibwako amafuta. Era ekibadde kyali nga kimuvaamu ddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu kyali atadde mu ye. Nange nanga Judith yakolanga ennyimba nga sound track ebadde nanga egamba kantu katono na ddoboozi lye naye nga amafuta agali ku nnyimba za Judith bannange. My goodness, ennyimba ze buli kyenfunye mu ssebo lwakubanga ndi naawe Yesu beera nange. Oyo Judith olaba naffe tutuninga weewaawo ekitiibwa ky'Omukama tewali akyenkana ku lwange bwafuuka ekikolimo. Ani yafuuka ekikolimo ate? Yesu n'ofa mu nsonyi ezitagambika wafuuka saddaaka eyamponya. Musomba launchinga naawe guguno nsaba nkozi. Ezo nnyimba za Judith Babirye, ezo nnyimba zigende wala. In fact nze bwe ntunuulira wano mu nsi nalinga nnoonya ani agenda ebuziba. Manyi kati omuntu waliwo deep calls on to deep. Abazungu bayimba ennyimba kati bazungu nabo bagenze ne bava mu njiri eri empanvu bazze mu seeker friendly kamba okwesanyusa. Bantu balinga nga bayimba the cross, the rugged cross, tekyakyayimba ku musalaba. Owulira omuntu ayimba ku musalaba ennaku zino bayimba kisa. Bayimba kisa, the grace, ekisa si kikyamu naye ekisa twakifuna tutya? Yesu ng'afa ku musalaba. Yesu atugamba ki? Menya omugaati guno onywe ekikopo kino ojjukire in remembrance of what? Era nze mu kkanisa yange nagamba abakulembeze b'amatendo nti oluyimba olusooka luyina okututwala ku musalaba. Bwe tulaba Yesu ku musalaba then awe tumanya nze muwononye yamutwalawa ku musalaba. Kati then lweko tutwala ewalala tendereza praise kisa kiki naye oli tusosezewa ku musalaba because it's like a compass where you know north, south, east and west. Kati Judith yali ayimba yali kamafuta ga Mukama n'abatamiivu nga bayimba Judith Yesu beera ng'omusanga omutamiivu bambi alya nante nyimba z'omwoyo bwe zityo nga mwoyo amafuta agali ku Judith. Kati Judith namuyitanga mu nkuŋŋaana zaffe ze bayita ignite n'ayimba n'owulira ddala kugwa kwa Mukama. Then Judith nzijukira waliwo omuwala yali devil agent. Omwala bamuyita Erica yawandiika akatabo bakayita 7 years in hell. Yali devil agent n'avaayo. Katabo ako olina okukafuna. Yawandiika era yatuwa obujulizi n'agamba nti ffe ba devil agent twalinga tunyiiga olw'obulamu bwa Judith Babirye era nga tunoonya engeri gye tumusuula. Waliwo bw'agamba nti lumu yakola concert ejjinja naffe ne tuleeta abayimbi baffe ab'ensi ne tubateeka wali nga tetwagala Judith asobole okufuna ssente kubanga nga twagala tumunyiize abonaabone. Nga tumusindikira abantu bakole kolabo naye. Obujulizi bwe buli. Judith abadde nabbi wa Mukama naye waliwo ekyabaawo ekyakuba Judith yakozesebwa tetumanyi simanyi wa naye waliwo olujja oluggule okusooka Judith okwawukana ne mwami we. Yawukana ne mwami we devil wayitaawo awo kati
buli mukazi lwava ne buli musajja lwava wansi w'endagaano eyo gy'akoze ne Mukama n'omukyala we wabeerawo omutawaana. Judith yatugamba musimanya omusajja wange ono abadde ankuba empi. Kati tulina abakulembeze mu kkanisa abasobola okutuuza omuntu okumuyamba okutereeza ensonga ze. N'omukuba empi kiba muzimu sitaani busungu obutakwatibwa. Tekitegeeza nti nno oyo si mwami wo, ayina ekize. Mutuule. Naye ye mwami we yagamba nti nze sikubanga ku mukazi wange. Niwe yagamba I've never beaten my wife. Era n'olwaleero alayira. Agamba nti ebigambo ebyo Judith yabyogera kunkyayisa bantu asobole okugenda afuna omusajja omulala. Kati nga bujingo bwe yatugamba nti mukyala we n'amuvuma byesobola na kuyita mu kamwa. Because it's so dishonorable. You know what I'm saying? I understand. Kuba kati buli musajja lw'ovuma mukyala we oba weevuma gwe oba ovumanga maama we. Kati nze neevuma maama wange. What are you talking about? Oba ovumye mukyala wo. Abaana balwana n'okulwana oli bw'avuma maama we. Bakuba. Uyugira utya ku mami wange. What are you talking about? Igamba mami ayina engeri gy'akuumibwa era kye kimu kye tuteeka ku mukyala. Kali nze mukyala nze bwe nafumbirwa nawasa omukazi muzungu ne muleeta ewaka ewange. Mama wange yasooka kumbuuza nti teri bakazi baddugavu usobola kuwasa, lwaki owasa omukazi omuzungu? Mama abuuza. Mama wange mukazi Muganda naŋŋamba ne mugamba mami ono Mukama we gwandeetedde mbu kuba nze nawaayo naga Mukama kintu kyonna ekikwata ku bufumbo gw'omanyi. Kuba kati nze simanyi myaka gijja mu maaso 5, 10, 15, 20, 25. You know what I'm saying? Naye Mukama gw'omanyi olugendo lwe ŋŋenda okutambula. By the way, Judith yayimbayo oluyimba luno olugendo luwanvu mu nsi eno gye nnyina otambula kwegayirira Mukama otambule nange. Olujjukidde banaye nga luliko amafuta. Kati nagamba maama wange simanyi future yange naye nagamba Mukama gw'omanyi wa gye ŋŋenda. Mu bakazi bonna abamanyi ku nsi yonna kuba gwe wabatonda. Kati omanyi omukazi asobola okutambula nange mu lugendo lwange lwe ŋŋenda okutambula nawe. Mulondemu omundeetere. Oba ali China, Australia. Oba ali wano oba Karamoja. Oba Sudan oba South. Oba Mukama nze I surrender to the Lord. Nayina abawala abalungi nnyo abangi kati ozari ono zari muwala ono gundi ono we South Africa. Zari muwala yali mu kyotala wane Jinja. Kati waliwo abawala abo abakyotala abo bambi nga balabika bulungi nnyo. Ate mu biseera ebyo nze nange ndi break dance champion of East Africa. Wama zijjukira wawiningira mu East Africa. N'okola buno awuzali nawuzya kulengera. Bavubuka nga bakwana abawala abo mukitegeera. Emusumba. Naye nembyesonyiwa kuba Mukama nandokola. I thank God that I got say. By the way abantu bangi abamanye na milyango abamanye. Ona abantu basalisa losi. Michael Jackson. Bagamba naye bannange nasiyambibwa nnyo okulokoka. By the way abamu bagamba nti nolayo kati pipe. Mu bituufu Sempa walokoka. Bali nalokoka. Kati Judith Babirye yandibadde amanya nti wansi w'endagaano ayina omusajja we. Ne wabeera nga waliwo omutawaana. By the way, bufumbo ki obutalina mutawaana? Buli wamu we buli. Bufumbo ki obutalina mutawaana? Teri. Era ensonga tulina okutereeza nga tukozesa ekisa, nga tuyita abakulembeze, nga batuyambako. Conflict is part conflict. By the way, bakati gwoyina engeri gy'okirese wadde olunaku olwo mbadde nsoma yesterday waliwo yampeereza ka message omusajja mu Nigeria nanga nti obufumbo bwange bwali busasise ku lw'omutwe gw'ekyennyanja. Nagamba ne twabulya kiki nanga nti ze mu culture yange ewaffe ekintu ekisinga okuwooma ku kyennyanja kiki mutwe. Era injini eyo omusajja mu maka yayina ogibikula. Naye bwe nawasa omukazi mu kifo ky'okumpa ekyennyanja omuntu yampanga na kyamakati ye nga ali omukira kubanga ye mu culture yaffe kisinga y'okuwooma mutwe gwa kyennyanja n'omukira. Naye kati omukazi ng'ampa kyamakati naye omusajja yaguze whole fish nenyiga nenga kale kandaba omulundi ogwokubiri era nenkigula era nampa kiki nenga ali amubulidde tino culture yaffe
ekkiriziganya mu kulya kitwe bali kyabana kutegeera kati oluvannyuma ng'obusungu ng'ayalowooza okuzzayo n'omukazi ono lwaki ankolaba n'amubuuza mukyala wange oli mulokole nange ndi mulokole naye lwaki okola ekintu kino lwaki ondyako omutwe gwe omukazi nagati ati kiki nagati tokimanyi nti mu maka mu culture yaffe ffe oba ba Igbo baba Igbo baba omusajja yali omutwe lwaki onzijjako omutwe gwekigege mukazi naga nti ate ffe waffe bakati oba yali mu hausa oba mukazi yali ava ti ate ffe waffe ekitundu ekisinga okuwooma kyekino ekyomumakati kuba balaba omutwe bagulabanga ogutali kiriini nti ekintu ekisinga okuwooma kyekyomumakati nekiddako omuki kati nze era mbadde nkuwa kyemmanyi ekisinga okuwooma kati otegeera kati omwami naga ati no mukutegeeragala kwamba ekitundu ekiweesa ekitiibwa tekyoma weki mutwe bale nange nali muto mama ne bampa emmere ne batampa mutwe nenyiiga nali mwana bampa omutwe era mu famire yange bamanyi bwe babeera basaaga bagamba matini ye yagamba bampa omutwe kati mu maka Judith ayina okimanya wabeerawo obuzibuzibu ninga bulina kutereezebwa era bannange ate ekizibu ekibeerawo nti abantu mu kifo ky'okusootinga ensonga eyo ate banoonye okuyambibwa nti abanfuna omukazi omulala bwe banfunayo omuto bankolaki no si tuyambibwa kati Judith bannange bwe yaleka omwami we n'atandika okuseerera era n'ennyimba ze ne zikyuka ojjukira yali ayimba Yesu beera nange tandika okuyimba ndi survivor ojjukira ebyo ndi survivor simala gagenda n'ekitufu yagenda olaba naye okugenda ko yagenda yaserengerera kubanga omuntu yenna yeesigama ku maanyi ge tasobola kumalako Judith yalinga atubuulirira nti neesigama ku Mukama neesigama ku kisa kya Mukama mpalula neesiga Mukama neesiga ggwe okiwulira omuntu yenna atandika omanya nti philosophically atandise okuva wansi w'omusaalaba atandise okwefuula ye nti ye yasalawo obulamu bwe yantameggwa am survivor si kikyamu okubeera nti survivor naye bw'oba gamba nti Yesu yampa amaanyi era ndi wansi we ate bw'obeera ng'oli mu kibi ate notandika okuyimba survivor ekintu ekyo kikyamu kubanga oba ofuuka neemalirira tubali ne Bujingo wano omulabye Bujingo yagamba nti agenda kuba mukyala we kutuusa lwamu avumye mukyala we ne yeesiga akamwa akokola ki okumuyimirizaako n'avuma simanyi kikulukuto ku musaayi empeta gikutta gisudde eri atandise okugamba nti ekola endagaano simanyi empeta yagamba simanyi zambizi simanyi endagaano simanyi byuma bya sitaani egamba omuntu n'aseerera kati naye ate ekyo ky'obutuukirivu n'akivuma ali bannange Judith Babirye waaviiriddeyo jjo ne yeenenya nze response yange ebadde nti Judith Mukama yeebazibwe otandise naye olugendo lukyali luwanvu Judith ebikola ffe betulina okulaba oyina okusooka okutuula wansi oyina okusooka okwenenya nti bana ebintu bino bye mbadde ndowooza nti byamaanyi fame ekikiki n'olyoka oddayo okunoonya Mukama oli Judith ekikolwa ky'olina okukola ddayo ew'omusajja wo nniwo omukadde yamwinamu future yagamba yankuba empi bawa nga nkalakata emiggo okufa obufi okweyogeza yali yeyogeza kukweyogeza kiringa Bujingo okweyogeza nti omukazi akulukuta omusaayi ate kati omanyi kati ekizibu ekiriwo omukazi kasita ayogera ku musajja ng'ono Manjeri bw'abadde ayogera kiba kizibu nnyo abasajja okubaddamu kizibu okuddamu omukazi naye nze kati nze ndiko amafuta naliko wano nekigundi nani ono simanya yali minisita nekikazi ekyalinga kitutiisatiisa simanya yaliko minister of ethics omujjukira yali aleete kino ekiteeka simanya
Matembe nga amanyi okukozesa okuba obwobukazi bwe okutiisatiisa abasajja kanga naye Mukama n'aŋŋamba nti nkusindise tabani wange genda odibetinge n'omukazi naye togeza n'okutya ekintu kyonna kyayogera tokitya alina okumanya nti nno mu nsi Mukama alina abasajja be n'abakazi be abataliimu wadde mirimita y'okutya ate go boonootya nja kukuba omuggo nezaabika wali ku NBS yali awo aleetera simanya Sempa gamba aleeta ebintu simanya abakasajja bayingira mu bakazi ne baboonoona ng'avumaganya abasajja konze wabeerayo omuntu omugu w'eddalu akudde ku mukazi we n'amuteekamu ekiti tukitegeeza abasajja bonna tukola bwe tutyo tukwata kintu kya muntu mugu wa ddalu ate n'okiteeka ku basajja bonna ngamba nti otwonoonera abakazi kati bajja kufumbirwa abasajja kuba balowooza nti abasajja ki babine nga Matembe twenenye nayagala okunkuba okola nenga Matembe ki omulembe guli ogwamini gwaggwaawo gwa kijambiya tuli mulembe gwa kukubisa ideology kati bw'oba tolina data kakkanaze nkuyigirize data era osobola okalaba ka vidiyo ako kamaanyi nnyo kati Judith bw'ayogera ku musajja we naga mwami niwo simanya abadde nkuba empi simanya akola ki ate kati Judith jjukira yali waggulu niwo ali luddawa ali wansi ekyo kikyamu kankubuulire Mukama yagamba omutwe gw'omukazi ye musajja kyanyiza Matembe nali muyigiriza ti munkuyigiriza kwa Bayibuli Mukama agamba ffenna twenkanankana naye mwenna mwina roles and response mu maka omutwe gw'omukazi yani musajja omukazi yensingo okutudde ki ffenna twetaagibwa sinti no one is not needed no you cannot naye mu roles omusajja gwe mutwe kati era Judith bwe yava wansi w'omutwe gwe owulira n'atagana Musumba kamboze mukaawo waliwo obudde obusinga kintu kyetugamba nti okay you can educate us subject to be corrected abamu bagamba nti besides a successful man always there's a beautiful lady abamu batugamba behind a successful man there's a beautiful lady ekituufu kyekiriwa is it besides is it behind kiba kitya in the unity kakati nze ne mukyala wange mbale njagala ekintu kino okitegeere bulungi Arthur nti abantu babiri bafuuka omuntu omu abantu babiri bafuuka ki omuntu omu kati wadde nze ondaba ndi wano naye nze ndi 50% of your life of my life mukyala wange is my other 50% that makes it 100 kati kibeera nga oba olaba nti guno omukono gwolaba guno my left hand guno it is only half of me then nyinaani the right hand kati mukyala wange ne mwami kati oyinza ogamba nti omukyala ye left hand omwami yani right hand naye ffenna guno omukono gusobola ogamba guno tegulina kati guno guyinza okuba tegulina maanyi nga gwa ddyo era mu butuufu Mukama bwe yakola abakazi teyabawa maanyi nga ki basajja naye okubalansinga omubiri guno wagenda mu mazzi owuge nga tolina mubiri gwa mukono gwakubiri osobola okubalansinga tusobola n'okudduka okitegeera Mukama atadde kati ffenna twetaaga we are one person in Christ so oluusi bakozesa figurative behind on the sides it is no but together however mu roles and responsibilities ez'obukulembeze okiwulira n'omukyala ne bw'abeera nga ye pasita omukyala alina okugamba awe omwami we ekitiibwa ne bw'abeera nga omwami teyasoma oba taliruda naye ng'omwami wo Bayibuli etubuulira nti abakyala mulina okubeera n'akatambaala ku mutwe olw'ensonga z'abamalayika okiwulira 1 Corinthians chapter 10 eyogera nga Kristo bw'ali owa Katonda ng'ekkanisa bw'eri wali Kristo n'omukyala ali wansi ewaani ew'omwami era buli mukyala alina okubeera ng'aliko akatambaala olwaki olw'abamalayika kitegeeza ki bw'olaba nti mu Genesis chapter 6 Bayibuli etubuulira nti abantu bwe beeyongera ku nsi abakazi abaana ne bazaalibwa Bayibuli etubuulira nti malayika ziri ezaagwa
waliwo eza Lucifer ne ziraba abawala abakazi ne ziraba nti balungi ne ziryoka zitwala abakazi abamu ne zibawasa ne bazaala ebisoddesodde by'abaana abanene bajayanti era be bali abakabye mu mulembe ogwo bagoliasi. Kati waliwo kye bayita genetic mutants. Abantu mukimanye nti omukazi atali wansi wa bukulembeze bwa mwami wo alina kubeera bukulembeze bwa taata. Mukama bwe yakikola era kyova olaba nti bwe tugenda mu kufumbiza embaga nali mbulira Matembe bali bakolera etteeka eryabufumbo koze olina okumanya sayansi waffe. Ani agaba omugole ebintu bibiri bye namubuulira omuwala bw'aba aweebwayo okufumbirwa ani amuwa maama we oba taata we? Taate bw'aba taliiwo babeerawo muganda we muwala oba muganda we mulenzi? Of course. Kati era kyovola ne mukwanjula bayita omuko. Ani? Omuko ebbaluwa Katemba waffe muko kubanga obukulembeze n'obukuumi bw'omwana omuwala buli wansi wa taata we in a very special way. Oba taata taliiwo then wabeera nti ani taata oba kojja. Era kyova obala nti ngenda kuwasa omwana kojja ne bakola ki? Ne batuula. Kati Judith bw'ava wansi wa omwami we ekyo kyamuggula nnyo nnyo kyava atuuka n'eno gy'atuuse gye tumulabye ng'afumbiddwa omusajja eyava ebukunja kubanga omusajja oyo mumabuulirako simulinako mutawaana naye baŋŋamba nti omwami oyo wano muzibu si mutono aliko amaanyi aseesaamu aliko amaanyi. Bantu bonna natuulako wano of course ne maama Fiina naye nambuulira nti ye ayina amaanyi buli amatu balina amaanyi naye kati omuntu nabbi wa Mukama pasita wootuukira okufumbirwa omusajja aliko amaanyi ago. Namba 2 ate omusajja nga mufumbo. Namba 3 omukazi we n'akaaba. Ekyo tiddamu kali akatabo kooli devil oli Erika akatabo ke yawandiika naye katugamba nti nno kkiriza gaana balina okukola ekintu kyonna Judith Babirye balabe nti bamusuule